Jeremiya essula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano lugamba, era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Amazima gali nti Omukama abasumba bangi be yasindika baase ne bakwata gaabwe olw'ebyenfuna by'ensi, bava ku kkubo ettuufu ne basalawo kwata ewalala. Naye ffe tuli basanyufu bya nsusso nti Apooso Dr. Joseph Sserwadda amazima gali nti totuyiye, otulaze ekituufu, otulaze ekkubo lye tulina okukwata, era otulaze nti muggwe mwe muli amazima. Tuli basanyufu bya nsusso, era njagala okimanye twala era ne tukomba ne kwerima nti okuva w'oli wakiri okufa. Nkakasa nti obwakabaka bwa Katonda mbuyina mu ttaano, kasa mbeera mugoberezi wo. Ekyo nange munda muli nkiwulira. Omanyi bagamba kitandikira munda, kasowa nga munda tokiwulira kiba kitegeeza si kituufu. Naye okuva lwe kiri nti munda nkiwulira, twalayira kakibe ki tulibeera ku sayidi yo. Njagala okimanye nti Janet wamu ne Lutaaya bakwagalisa amasyalibwa amasufu ennyo Kamala, era bagamba nti weebale nnyo munnange omulimu gw'okoledde eggwanga. Singa teyali goba yandibadde ani? Abasinga balina ekibuuzo ekyo. Happy birthday Apostle Dr. Joseph Sserwadda okuva ewa Janet wamu ne Lutaaya.